si kirungi omuntu okutambuliranga mu kutya kubanga awulira bakuba emiranga ebuwarabu bakuba emiranga luddawa ne mu Kampala mu kikubo bakuba emiranga abantu bafa ne mu Katale Nakasero ne mu Katale Nakawa ne mu Katale Nateete ne mu Katale Buseganawa ne Jinja Katale Jinja mu Katale Mbale mu Katale Fort Portal mu Katale Mbalala mu Katale Kasese mu Katale Gulu mu Katale wonna mu ggwanga lyonna maduuka abantu tebalina batafiira kubanga okufa tteeka toteekwa kugaana kugenda ku saka gy'owulidde nti waliyo bye weetaaga kubanga abantu bafiirayo abantu babonaabonerayo nyini abantu gye babonaabonera ate wabawo abakola ne kikwatayo kye tusaba be bannayuganda okwebuulirira okulekeraawo okutomezanga bannaabwe omanyidde ddala nti tokolifayinga kutwala muntu bweru omanyidde ddala nti tolina kyomanyi nnyo mu bintu byebweru tolimbalimba muntu waakuno tomudyekadyeka tomutwala kugenda gy'atalina waagenda kukolera kumudampinga eyo tomutwala ng'omanyi nti ogenda mukola bubi abantu abamu balina ssente naye bazifunye mu bubi era nkubuulira gwali mu puroguramu emisingi olunaku olwaleero saba Katonda akuwa ekirabo eky'amagezi saba Katonda akusobozesa okukola ssente akuwa obugagga obuva mu mirembe teweegomba bwegombi abantu abo bakukusa abantu ne babatwala ne bavundira mu biyumba ne bafiira eyo n'afanga alaja nanga agamba kale singa kisoboka nenzire ewaffe nenfiira ewaffe abantu abo ababatwala balina obugagga basula mu bikomera emmotoka bakyusankyuse naye nga naye akimanyidde ddala nti abaana b'abandi bajjako ssente talina gy'abeera abatutte so kale gwayayaana okugenda siri omukuba kumalamu amaanyi nze nkimanyi nti oluwantu omuntu afiirawo naye sooka nga weekenneenye yongeramu mu kwetegereza akutwalayo oyo gavumenti gwe yakkiriza bw'eba gavumenti yamukkiriza waliwo okone ku bujulizi waliwo b'omanyi abaagenda be yatwala olinayo okwo ku bujulizi olina boogamba nti yatwala bagundi kati bazimbye bakoze bwe bati tetwandibaddenga nga ffe tusooka wandisooka n'ofuuka saddaaka ate tetwandigenzenga nga twaliwo obujulizi bukwatikako so abakulu bali mu mmotoka bakyusankyuse bali mu AC bali mu offices unfortunately abamu balina ekitiibwa ekitabasaana. You're not supposed to be called a honorable when you traffic people, when you are a murderer, when you send people where they're going to die like animals. You're not supposed to be called a honorable. A honorable person is a person with good deeds, things that brings honor to him or to her. So, tukimanyenga ffenna nti ensi ekoma. Tukimanyenga ffenna nti ensi eriko weegenda okukoma. Eyinza obutakomera ffenna mu kaseera ke kamu, naye ekoma. 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 Naku zino nababuuliddeko ku bantu ab'ebitiibwa abali batalowooza nti baliva mu nsi. Bamubutu Seseko Ngubenu Wazabanga yagenda ensi ekoma. Ba Muhammad Ali Gaddafi titujja genda mba myaka gye tutamanyi bamanye Mussolini, Hitler tibatukwatako. Olwo abantu nga byakulabirako. Abamu babadde wano juzi babadde bakulembeze be Uganda nga n'entaana wano tagirinaawo
nga yakulemberanga Uganda. So kati kikulu nnyo okukola buli kye tukola nga tukulembeza Katonda mu kutya Mukama amagezi be gasookera, nga tukulembezezza obuntu bulamu. Weegombye sente, tokola bikyamu okuzifuna. Naawe asigaddewo teweegomba muntu oyo alina sente. Weebaze Katonda olw'obulamu bw'akuwadde, musabe amagezi otuuke ku sente mu mirembe.